Lesson Week eno. Ebikulu by'otasaanye kwerabira mu kitabo ky'amateeka olwokubiri. Bwe tukkiriza okukola Katonda by'ayagala, we become a nation so great. Abaffe omugenyagenyi wadde mu nzigizo yaani era ogwanidde kumuyisa otya? Bw'oba ddala nga naawe baakuyamba okuva mu bulamu obufaanana buno, akugamba nti nga naawe bw'obwagala okubuvaako oba bwe wakuvaamu kikolera. Ye abaffe obulamu bwa Musa, okufa kwe n'okuzuukira kwe obijjukirako ki? Ndaba nti ne mu kufa kwa Musa teyafa ng'abo abatalina ssuubi. Katonda amuwa okwolesebwa n'amulaga eby'omu maaso. Bwe munaabibeera ebyo by'abagambye okukola mujja kufuuka ba mukisa eri amawanga. Awo nno Lesson Weekend weekwanjulira ekitabo eky'Abaebbulaniya, obubaka obw'Abaebbulaniya mu nnaku zaffe zino ez'enkomerero, nga tunuulira Yesu Kristo, kabaka w'abakabaka, omuyinza w'ebintu byonna, omufuzi ow'ensi zonna. Ekibuuzo, weesunze okufugira wamu ne Kristo ennaku zonna? Tosubwa wano mu Lesson Weekend buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 ku 3ABN amazima gatajunguluddwa. Eno ye pulogulaamu yo Lesson Week eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefeeta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ne tubeera abeesigwa gy'ali. Lesson Week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN ntwala omukisa guno okubuuzaako okukwaniriza mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tukwaniriza mu program Lesson Week eno we tukkalira ku bigere bya Kristo ne tuyiga. Tuli mu kwongera okwetegereza Mukama waffe Yesu Kristo mu kitabo kino eky'Abaebbulaniya. Bubaka ki bwe tulina ngaffe ab'omulembe guno ogw'ennaku ezisembayo oba ennaku ez'oluvannyuma. Nze Yonasaani Matovu Munagomba nina ttiimu yange kuli wakati wano muganda wange Kisomba Wilberforce, ate ku luuyi tulina mukadde waffe Peter Semambo. Banesasuse nnyo okubalaba. Tubaaniriza mu lesoni namba 4 we tugenda okuba nga twetegereza Yesu Kristo nga muganda waffe gw'oyinza okwesiga. Muganda waffe yesigika, the faithful brother. Waliwo amuyita elder brother of our race. Mukama waffe Yesu Kristo gwe tugenda okuba nga tutunuulira mu lesoni eno namba 4. Kkiriza mikwano gyange bakubuuzeeko ate oluvannyuma tubeere nga tutandika. Amina. Mukwano gwaffe kwebaza kubanga weekuumidde ku lutindo lwa 3ABN. Webale kwagala programu eno Lesson Week eno buli weetuuka naawe obeerako ng'olaba era ng'oyigira wamu naffe sa Mukama kuumisa. Waaw. Mukadde wano Omulabi wa 3ABN nange njagala okwanirizaako mu linnya eddungi ennyo lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwebaza okwekuumira ku 3ABN era nsaba tutambulire wamu mu kuyiga kwaffe kuno kwaleero. Waaw. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mukadde wange nsaba otuweereyo essaala ate tubeere nga tutandika bulungi nnyo. Weewaawo katusabe. Kitaffe omulungi tukwebaza nti nate otukuŋŋaanyiza olwaleero. Tugenda okuyiga ebigambo ebikulu ebikwata ku Mukama waffe Yesu Kristo nga muganda waffe era ow'olulyo lwaffe. Kitaffe omulungi tusaba omwoyo wo atuluŋŋamye ate n'omulabi waffe ffenna tusobole oganyulwa wamu mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Omulungi mukwano gwaffe twongera okwaniriza nate mu program Lesson Week eno twala kugamba nti happy Sabbath, the happy day, olunaku lusinga okuba olw'essanyu mu nsi y'obukristaayo ne mu maaso ga Katonda lusinga okuba olw'essanyu. Tetukirinako kubuusabuusa kwonna kuba wembala okukola ensi olw'omusanvu n'akola ki? N'awummula. Kati tuli mu kwetegereza lesson namba 4. Namba 3 yatulaga bulungi nnyo oluganda wakati w'omwana ne kitaawe. Nga tulabira ddala nti omwana ye the express image of the person of the father. Yesu yagamba nti alabye ku nze ng'alabye kitange. Aga nze ne kitange tuli omuntu omu. Bali kimu mu mpisa, bali kimu mu kikula. Nga bwe tumanyi nti Katonda mutonzi ne Yesu Kristo mutonzi. Oba okiraba? Kale kwegamba oluganda lw'amaanyi nnyo nti Katonda bwe yagala ensi bw'atyo
omwana we bw'atyo n'amuwaayo atufiirire era teyamusindika mu nsi kugisalira musango twagala okuzaamu amaanyi wabula nze naawe tulokokere ku Yesu Kristo. Kati twagala kwetegereza Yesu Kristo ono oluganda lwe wakati we n'abantu buli tumanyi tunula luganda lwe ne Katonda. Omanya ssuula esooka ey'ekitabo eky'Abebbulaniya eyogera ku Yesu Kristo ne kitaawe. Essuula ey'okubiri eraga Yesu Kristo wa luganda kyenkana wa n'omuntu. Someone said nti Hebrews chapter 1 oba Abebbulaniya essuula emu Jesus is the Son of God. Mu Bebbulaniya kwegamba essuula emu Yesu ye mwana wa Katonda. Mu Bebbulaniya essuula 2 Yesu ye mwana w'omuntu eyajja okunoonya n'okulokola ekyakola ki ekyabula. Wawadodo n'obugambo bulala bwenjagadde kusinziira ku muwandiisi agambye nti Hebrews 1 God says about our existence you are my son. About the existence of Jesus nti you are my son. Katonda ayogera ku Yesu nti gwe mwana wange. Mu Bebbulaniya essuula 2 Yesu n'agamba nti ye fe abantu tuli baganda be. We are his brethren. Ekyokusatu tuli ku analysis wa mukungu ono omuwandiisi wa lesson Felix Cortez agamba mu Bebbulaniya essuula emu kitaffe alangirira omwana okubeera Katonda his divine sovereignty. Bebbulaniya emu olw'omunantuka ku 12. Mu Bebbulaniya essuula 2 the son affirms his faithfulness to the father. Ayongera okukakasa bw'ali omwesigwa eri kitaawe. Mu bufunze wulira Bebbulaniya essuula emu Yesu ye mukama waffe omutonzi omulabirizi era omusukkulumu. Haleluya. Mu ssuula ey'okubiri Bebbulaniya Yesu ye kabona asinga obukulu nga muntu wa kusaasira ate mwesigwa. Kwegamba mu bufunze Yesu annyonnyolwanga ow'oluganda omwesigwa ow'okusaasira agwanidde okutugatta ne Katonda. Enkyagala nnyo ekigambo ekyo nti Yesu yekka ye Pontifex Maximus ow'amazima. Okategedde ako Jesus is the only true Pontifex Maximus. Yesu Kristo ye bridge builder. ye muwa kigambo ekyo kyogera otya muganda ye muzimbi w'olutindo owa Namaddala. Kuba Bakayisaali eddase baayitibwanga bakatonda ba bridge builders. Waliwo ne bannaddiini ennaku zino bentera okuwulira abakyogera nti bo basobola okugatta ne Katonda. Naye tulaba wano ku bye tugenda okuzuula nti Yesu Kristo yekka yekkubo n'amazima n'obulamu era teri agendera kitaawo okuggyako ng'oyisayo ye kuba ye Katonda ate muntu. Obwo tugenda okuba nga tutunuulira mu lesoni yaffe eno nambanya kansoma olunyiri luno tutandike. Bebbulaniya essuula 2 olunyiri olw'14 Bayibuli egamba nti kale Bayibuli kati wanayogera ku Yesu Kristo kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri ebyo nange munnange byengatta ne kitange ne mmange tuli ba musaayi gutya weewaawo. Era naye yennyini awayogera ku Yesu bw'atyo yagatta ebyo antu ako mukawulire olw'okufa alyoka azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa ye Sitaani. Yesu okusobola okutulokola okufufugaza Sitaani yalina okugatta omubiri n'omusaayi ebyaffe. Kyamugwanyiza okufaananyizibwa nga baganda be. Kati awo nno tutandise okuyingira munda ku bwino muganda nga ekisomba kansubire nga weetegese owooluganda Yesu Kristo ng'omununuzi waffe. Okununula kuno what's redemption by the way? Okununula kyeki obununuzi? Okununula ng'obununuzi kyekintu okuggibwa mu mbeera gye wali tosobola kwejjamu nga ggwe
nga tusobola kujejjamu kiyitibwa okununula. Ekyokulabirako singa obeera nga kati ng'ekyokulabirako kye batuwadde wano mu kitabo ky'Abaleevi, twalabye omuntu singa yabanga katugeze omusajja nga ali mwavu nnyo, nga tugeze ennyumba yagisinze oba nga agiwaddeyo okusobola okumuyamba mu mbeera gy'ayitamu ey'obwavu. Kangeze babadde bamubanja banka emutwala kakati n'omusasulira. Ekyokulabirako kyekyo nga tugeze banka wadde mutwala n'omukola ki n'omusasulira. Oba omununudde? Oba omununudde kuba badde agenda ng'ate ye kennyini adde tasobola kukola ki kukyekolera. Ekyokulabirako kye batuwadde wano mu Baleevi nga abantu baneno nga ebiragiro byaweebwa Musa nga biwa abaana ba Isirayiri nti no otuuka mu mbeera efaanaganako bwetyo obanga omuntu ono atundiddwa mu buddu olw'okuba nti no tasobola kukola ki tasobola kusasula ye kennyini n'atwalibwa mu buddu oba ye yennyini n'agendayo okububwe kuba mwavu nnyo talina kyasobola kukola ki kuwaayo oba kuwaayo olw'ebintu ebimubanjibwa. Yali ekyo nti ebbanga ate ejjukira bo okusobola okununulibwa mu buddu buno eno kyali kitwala ebbanga gwanvu, kyabangawo mu kiseera kya Jubiri nga bamaze okuyita emyaka 5. Naye wateekebwawo ko embeera nti no kisoboka omuntu ono okununulibwa provision nti ebbanga lino liba gwanvu emyaka 5 oyinza n'okufiira mu buddu. Nkulaba. Naye kyateebwawo nti omuntu ono asobola okununulibwa muganda we n'amusasulira ensimbi muganda we oba ow'oluganda. Tugeze ku ndoza tusomewo kwa eby'Abaleevi 25 tusome okuva ku 47 otuusa ku 49 olw'obudde. Era omugenyi oba muwaŋŋanguse ali naawe bw'aba ng'agaggawadde ne muganda wo ng'ayavuwadde gy'ali ne yeetunda eri omugenyi oba muwaŋŋanguse ali naawe oba eri olukolo lw'enda z'omuwaŋŋanguse. Oluwulidde olulimi? Bw'anaamalanga okutundibwa anaayinzanga okununulibwa. Omu ku baganda be anaayinzanga okumununula, oba kojjaawe oba mutabani wa kojjaawe anaayinzanga okumununula, oba omuntu yenna ku ndaaze amuli okumpi ku luganda anaayinzanga okumununula, oba bw'abanga agaggawadde anaayinzanga okwenunula yekka. Kakati embeera eyo atulaga okununulibwa kuno eno baani abaali basobola okumununula. Kakati ng'omutwe we gutugambe nti no muganda waffe ng'omununuzi, the brother as a redeemer. Nti mu mbeera efaanaganako bwetyo omuntu ono yalina omukisa ogununulibwa baganda be nga n'emyaka gino 5 teginnaba kutuuka egya Jubiri. Owooluganda olw'okumpi. Owokumpi. Next of kin. Okumununula ng'ekiseera kino tekinnatuuka eky'emyaka 5. Kati Yesu ajja atya okufiitinga mu kifaananyi ekyo kuba gwe tuli mu kutunuulira kati nga muganda waffe. Weewaawo awo wennyini we tujja. Kakati Yesu bwe tutunuulira mu kitabo ky'Abeebbulaniya nga bwe tutandise mu Nyanjula essula ey'okubiri etulagira ddala Yesu Kristo nga muganda waffe. Yesu Kristo yazaalibwa ngaffe bwe tuzaalibwa. Era n'atambulira mu bulamu obw'obuntu ngaffe bwennyini bwe tutambula mu mbeera yaffe ey'omubiri. Oyagala osoboleko Abeebbulaniya essula 2:14 okutuusa ku 16 ennyiriri ezo 3. Agamba atya? Kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo olw'okufa alyoke azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa ye Sitaani era alyoke abawe eddembe abo bonna abaali mu budde obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa y'okufa. Kubanga bamazima bamalayika si be baayamba oba si be bayamba, naye ayamba zzadde lya Ibulayimu. Kyeyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be alyoke abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda
olw'okutangirira ebibi by'abantu. Webale nnyo. Kakati wano atulaga Yesu Kristo nti nno lwaki yatufiirira oba lwaki atununula, kubanga yafaananyizibwa ffe nyini yafaananyizibwa baganda be, era yayambala omubiri nga ffe, n'abeera n'omusaayi nga naffe gwe tulina, era n'abeera kumpi nnyo n'olulyo lw'omuntu, yalwagala nnyo, ensonga lwaki yakka wansi wano ne yeetowaza awamu na bintu ki wano mu bufunze twagala kufuna tulokole ebintu nduza nga 3 oba 2 byenoonya nze ebituyambako okulaba how close is Jesus to man oba kunze. Yesu musemberedde kyenkanawa. Yesu yansemberera kaŋŋambe ansemberedde kyenkanawa. Mpa ku nsonga eziyinza okuŋŋumya ne manya owaayo ono si siyole ono bwino. Ansemberedde kwenkanawa. Ekisookera ddala omubiri Yesu Kristo gwe yayina oba gwe yayambala nga azze ku nsi kuneeno gwe gumu naffe, gwe gumu, tegulina nanjawulo naawe gw'olina. Yagatta omubiri. Yagatta omubiri. Yatambula wamu naffe era n'ayita mu mbeera yonna ey'omuntu. Yesu Kristo yagiyitamu ng'ali wano wamu naffe. So kimaze okutuwa amaanyi nti omununuzi waffe ate ye muganda waffe. Bulijjo ndowooza nti ali eri wala kumba ali kumpi nnyo n'okusinga omukka gw'enzisa. Yo man, praise the Lord for that. Nti mu butuufu ndi kimu n'omununuzi kwegamba Kristo yansembesa muganda wange omununuzi wange. Naye waliwo wano ekibuuzo era ekijja, takwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. He is not ashamed to call us his brothers. Kiraba mukadde waffe twagala otuyambeko awantu awo ne kontwasi kuba waliyo n'abantu bootya nga yakuyisa erinnya lyo notayagala nakukyuka kotegeera nti eddoboozi lyeryo ng'owulira okwatibwa ensonyi. Simanyi oba waliyo omuntu bw'ati yali abaddeyo mu bulamu bwo, naye tuyambeko okwongera okuttaanya ensonga eno. Weewaawo neyanziza ekitundu kino bwe wabaawo ennyiriri eziyinza okusinga okutuzaamu amaanyi ku nkolagana yaffe ne Katonda. Olunyiriri luno olw'Abaebbulaniya essula ey'okubiri olw'e11 lwandibadde lumu ku nnyiriri ezisinga okutukumamu ebbugumu nti ate tusemberedde nnyo Katonda waffe. Kubanga lutugamba nti takwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. Mu mbeera eyaffe wano tulina oluusi ne baganda baffe bwe tuzaalwa kwegamba n'omulaba oba n'akusemberera ng'engeri gy'ayambaddemu okaluubirirwa okugamba nti okubwanjula nti awo ono yanzira ku mabega oba engeri efaananako bw'etyo yankuba enziro ku mugongo. Kwegamba waliwo embeera eyo mu ffe ffennyini. Naye bw'otunuulira Bayibuli engeri gy'ennyonnyolamu omuntu omwonoonyi bw'oba osomyeko eri mu Isaaya essula esooka awo ennyiriri ezisooka ng'okuna paka ku lw'omukaaga awo bwe watyo, engeri gy'ennyonnyolamu omwonoonyi ayononeddwa ekibi, omubiri gwonna mulwadde okuva ku mutwe okutuuka ku bugere, naye nga Yesu Kristo agamba takwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. Neewuunya okwagala Yesu Kristo kwalina abamu muyita mukwano gw'ababi era bwe kiri. Kwegamba Yesu Kristo bwe yajja n'afuuka ekitundu ku ffe yakyebbikiramu ddala, n'akkiririza ddala omuntu nga bwe yali mu mbeera ye embi yonna. Yogera ku kifaananyi ekyo mu lulimi lwa Musa. Waliwo Musa wano we batulaze Ebbulaniya 10 paka ku 26. Musa ono yakulira mu lubiri lwa Falaawo nga muwala waani, nga mutabani wa muwala wa Falaawo, era n'ayagalibwa. Bayibuli etugamba nti kwegamba n'abeera nti mu bikolwa bye ne mu kwogera kwe muntu w'amaanyi, era Ellen White atubikulira nti yali ateekebwa okuba Falaawo addako. Naye tulaba sacrifice
gye yakola kwali kwerekereza kwa ne yerekereza ebitiibwa ebyo byonna. Kati bwe njogera wano ewaffe wano mu Buganda bakitegeera bulungi okuba nti gwagenda okuba kabaka naye n'ogamba nti mu kifo ky'okubeera mu luli olwo kutuula ku ntebe eyo kangende mbeere eno mbakopi mbonaabonere eyo. Musa ayogera ebigambo bino ebimuwandiikibwako nti waakiri kamboneebone n'abantu ba Katonda bano okusinga okubeera mu masanyu ag'ekibi ekyakaseera obuseera. Ebitiibwa bino ebyensi bino waliwo kye bayita okutimba bbula bitubuzaabuza obuzaabuza bituziba maaso ne tufiirwa kiri ekyamaanyi ekyandibadde kijja mu maaso. Kwegamba Musa alekawo ekitiibwa ekimulindiridde n'atwala ensonyi okubeera ng'oli wamu n'abaddu weewaawo. Naye mu kifaananyi ekigaziko bwe tutunuulira ate Mukama waffe Yesu Kristo tulaba nga ate sacrifice gye yakola ate yali nnene nnyo okusinga nene ya Musa gy'akola. Kubanga ekisooka Musa yali mwonoonyi ng'abantu abalala be yagamba nti kaŋŋende mbeere nabo. Naye tulaba Mukama waffe Yesu Kristo Filipi ssuula 2 amunnyonnyola ebitiibwa mwe yava ewali ewasukulumu ewali okutangalijja okutayogerekeka n'asalawo ajja eno eri olulyo lw'omuntu n'afuuka ekitundu ku ffe elder brother kwegamba n'abeerera ddala muganda waffe. Kati waliwo kyejagala okwongera kye twetaaga okwongera okufuna obulungi wano nti tulaba Kristo takwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. Ekintu kino kiyamba kitya omuntu okuddamu amaanyi wakati mu kuzitowerera okw'enjawulo okujja n'okubeera omukristaayo okujja with being a Christian, kubanga Bayibuli eraga bulungi nti okuyiganyizibwa kwali kw'amaanyi eri abantu bano Abebulaniya bw'oba okwetegereza. But I want to see encouragement ki gy'ofuna mu kujjukira nti Kristo tasikwatibwa nsonyi kuyita muganda we. Kuba ne leero weebiri netuzitoya endwadde kugobebwa ku mirimu kufiirwa n'ebiringa ebyo. But how do you get comfort? Kubanga atulaba naye yataaga okufuna ku comfort eyo oba ku buweerero obwo. Kakati obuweerero obwo nsobola obufuna kubanga bwatugamba nti kitundu ku ffe kiraga nti ne zino embeera zonna ze tuyitamu naye kennyini ng'ekitundu ku ffe nga muganda waffe naye yazikola ki yaziyitamu. Ate ebyawandiikibwa bitulaga nti yatuuka ku buwanguzi era naffe tusobolera ddala okutuuka ku buwanguzi kuba buli lwe tumutunuulira nga yawangula naffe tuzzibwamu amaanyi netufuna ku buweerero oba ye muganda waffe yawangula ate lwaki ffe tetusobola kola ki kuwangula. Era waliwo akantu kenjagala okusemberayo ku kitundu kino nti bwe yeweerayo ddala eri olulyo lw'omuntu ate naffe atusaba ekintu kyekimu naffe tweweereyo ddala gyakola ki gyali kyava atugamba alinkwatibwa ensonyi mu maaso g'abantu nange ndimukwatibwa ensonyi mu maaso ga kitange oba ndimwegaana. Takwatibwa nsonyi kutuyita baganda be naye ffe we tukwatibwa ensonyi ku lulwe ajja kutwegaana maaso ga kitange. Ekyo kiri automatic kyakubanga agezaako kutukanga nti tuleme kwatibwa nsonyi. What's the essence behind? Nedda Yesu Kristo tagezaako kututiisatiisa naye kyatulagira ddala nti kisobokera ddala okubaawo kuba abantu mwegaana. Tulagibwa nti oluusi tetumwegaana na mu bigambo naye tumwegaana mu bikolwa. Tuli balungi nnyo mu kwogera naye ate mukola ne tukola ate ebikola ki ebikontana. Bayibuli etugamba nti can the two walk together except they agree. Basobola okutambula bombi nga tebakkaanya tekisoboka. Kati ye bw'aba takwatiddwa nsonyi ate nze ne mukwatibwa ensonyi kitegeeza ne mugirasi tetusobola ne mukwatibwa ensonyi
ng'otuuseeyo otya. Anyway, katusoke tuwummulemu, tugenda kuba tukomawo, tweyongereyo n'okulaba oluganda luno wakati wange nze omuntu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Wakyaliyo bingi ebyokya by'oteetaaga kusibwa. Lesson Channel. Pros Hebraias, kigabo kya Lyonaani, ngamba Olugereki, ekitegeeza eri Abebulani oba Abebbulaniya. Kwoten, tugenda kuba tutunuulira ekitabo kino eky'Abebbulaniya eri ffe ab'ennaku zino ez'enkomerero. Weebuuza ebibuuzo ng'ani yawandiika ekitabo ky'Abebbulaniya? Oyagala kumanya ani obubaka obukulu mu kitabo kino eky'Abebbulaniya? Yesu Kristo Mukama waffe, oyo omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, omufuzi w'ebintu byonna, omwana wa Katonda ate omwana w'omuntu. Amaka ago gaziringitanye. Weebuuza ekyokola, tomanyi kyakuzzaako nga twolekera ebiseera bino eby'enkomerero. Tukwanjulira Yesu Kristo mu kitabo eky'Abebbulaniya wano mu Lesson Weekend buli Friday akawungeezi ssaawa 2 paka ssaawa 3 wano ku 3ABN. Yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Tukulisaayo nnyo mukwano gwaffe, tukwebaza kubanga okyatambula naffe ku 3ABN. Ate naawe wali ku YouTube, thank you so much. Wewala subscribinga, okusharinga, commentinga, ate awamu n'okulayikinga enteekateeka eno. Abali ku Facebook, wewala okulayikinga page yaffe. Tukyagenda maaso ne Mukama waffe Yesu Kristo gwe tuli mu kwetegereza. Okiraba? Teri amusinga. Kyokka ate oyo asinga bonna ye muganda waffe. What an encouragement. Kye tuli mugenda maaso n'okwetegereza. Kati kigambo ekyo kyatakwatibwa nsonyi. Kristo takwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. Question gwe ate olabika tobanga olabika nga akwatibwa Yesu ensonyi. Yikambuuza omuntu wo okwatibwa Yesu ensonyi kabonero kyakabeera waawo. Akabonero which symptom is that? Singa obadde okwatibwa Yesu ensonyi. Ekyo kiraga nti nno Kristo tonnaba oba sinaba kumusembereza ddala mu bulamu bwange. Kubanga singa tubanga tumusembereza ddala mu bulamu bwaffe tetusobola kumukwatibwa nsonyi. N'olega ku maanyi ge. Obulungi bwe. Pawulo kyatugamba mu Baluumi essula 1 nti kubanga enjiri tenkwasa nsonyi kubanga ge maanyi ga Katonda olw'okulokola buli akkiriza. Ate nga kituufu. Kakati bwe tusisinkana amaanyi g'enjiri gano eno oba kasa tugaaniriza mu bulamu bwaffe Yesu Kristo, amaanyi ga Katonda n'amagezi ga Katonda, tetusobola kukwatibwa Kristo nsonyi. Nga naye bw'ate atukwatibwa nsonyi, naffe tetusobola kumukwatibwa nsonyi. Kwegamba okwagala kwe kumu okwali mu Kristo kwamuleetera obutatukwatibwa nsonyi. Bwe kuwamba emitima gyaffe naffe tetumukwatibwa nsonyi. I get you. Mutuufu, this is a wonderful experience. Tuli mu kweyongera okuzuula Mukama waffe Yesu Kristo ono. Luganda ki lwalina naffe. Waliwo kintu tutatanyiza bulungi mu kutandika twakikonyeeko kya flesh and blood, omusaayi n'omubiri, ebyaffe ng'ebyaffe. Musajja omu yagamba nti yali musajja yali mukyala, yagamba nti emyaka egisoba mu 4,000 emyaka nga 4,000 omubiri guno gwali gugenze guyenjebuka. Naye gwe mubiri Yesu gwe yayambala. So kunyambeko awo muganda wange ekisomba twongere okutaanya ensonga eno ya flesh and blood like us. Kwegamba omubiri n'omusaayi ng'ebyaffe. Weebale nnyo ssebo. Lesoni eno nkulu nnyo ate nga zinnyole kwali tusobola kuginnyonnyola. Tugenda n'ekyo Bayibuli kye yatuwa. N'ekyo Bayibuli kye yatuwa. Ebirala tulibitegerera mu ggulu. Weewaawo. Kakati omubiri n'omusaayi nga ogwaffe Kristo bye yayambala kyewuunyisa ndi Katonda yennyini nga bwe twamulaba mu lesoni ey'okusatu eyali mu butonzi era eyatutonda naffe, naye ne yeefaanaanyiriza omubiri n'omusaayi ngaffe. Omubiri guno ogukoowa, omubiri ogwebaka era ogulumwa n'endwadde, ogulumwa enjala era ogulumwa ennyonta. Yesu Kristo gwe mubiri gwe yayambala. Era batulaze ku bunafu omubiri guno bwe guyina mu nnyiri ez'enjawulo. Nti omubiri gwaffe guno eno guyina obunafu era guyina kye twandiyise okukugibwa oba limitations.
gubaako ekkomo gubaako ekkomo nti obeera wano eno oli wano ebisigadde yonna tomanyi bwe mbeera wano eno ebisigadde sina n'ekimu kyemanyi simanyi you are not omnipresent sina kirala kyonna kyemanyi. Yes, I get you. Era enyiri zino zatulaze bulungi naddala Abefeso atugamba tetumegana na musaayi na mubiri. Lwaki? Kubanga omusaayi n'omubiri binafu. Kakati kyekifaananyi Yesu Kristo kye yayambala. Ekyomusaayi n'omubiri obunafu obwo mu bufunze Yesu Kristo yakkira ddala wansi. Yakka wansi w'abamalayika. Yakka wansi w'abamalayika. Yes. Nakkira ddala wansi w'abantu bonna n'ensi ziri endala ezitayonoona naye n'ajja n'abeera n'omwana w'omuntu eyayonoona. Mu bufunze Yesu yalega ku kubonyaabonyezebwa okuva mu kibi ky'ataayinako. Kwegamba guno omubiri gwaffe n'omusaayi ebibonaabona bye yayambala ate bituuka ne bifa bye yayambala. Owal I think that one ekyo kyongera okutuyamba okukitegeera obulungi nti singa Yesu yali tayambadde musaayi na mubiri there is no way nti yandifudde. Bwe kiri tewaliwo teyandifudde teyandyebase enjala teyandimulumye naye byonna tubisomako mu kigambo kya Katonda ne tulabira ddala nga Yesu Kristo yakola ki. Y'ensonga lwaki Bayibuli egamba nti yeeyongerangako amagezi. Kubanga yali mu bulamu obwaffe ng'abantu ko kuba waliwo ensonga eno naddala mu bakristaayo abamu abagamba nti Yesu Kristo ensonga lwaki teyayonoona kubanga teyali ngaffe oba waliwo byatwawukanyako. There is a belief kansooka enyongero gikulaga nze no belief I've ever came across it. Abantu bakkiriza nti maama wa Yesu mu kuzaalibwa kwe kyetwandise conception nti nga afuuka omwana mu lubuto lwa nnyina nti okufuuka omwana okwo yali mutukuvu. Mariyamu nze gwe ndiko maama wa Yesu nti yali mutukuvu era ne maama we kitegeeza naye yali muki kubanga ekitukuvu kizaala kiki kitukuvu si bwe kiri. Ekitegeeza ne maama wa Yesu yali muki ekitegeeza wali okusimanya olengera nti olunyiriri bonna nti omusaayi n'omubiri ebya maama wa Yesu tebiringa bino ebyaffe ndowooza gyeri. Ekigezaako okulaga nti Yesu Kristo si wa grade zaffe. Nze nkozesa akagambo mu kateeke mu kooti. Babaga nti no ensonga lwaki teyayonoona ayina eddala kwe yali naye nga si bwe kiri. Omubiri gwe gw'oyambadde nange gwenyambadde ebyo Yesu Kristo byennyininyini bye yayina. Ye kati ninyawo kambuze maama ono ndwesi munansonyi okuleeta mu maama wa Yesu kubanga this is a widespread understanding. Bakristo gye bali abasanga obuzibu okutegeera lwaki Kristo ddala kituufu Yesu yafuuka omuntu ddala n'afuna omubiri n'omusaayi nga bino ebyange. But Bayibuli kiwono kyeri mu kutulaga okiraba kigeza kutubembulako kifu ku maaso ekitubaddeko okumala ebbanga. Maama wa Yesu nze nawe nasoma munanyambako okukitegeera obulungi. I think it's Bagalatiya nnyo olwokuna luno lunyiriri munyambeku lutegeeza ki on this point olwokuna Galatians 4 verses 4 Bagalatiya nnya olwokuna onansonyiwa muganda nga okusala ekirimi naye point eyo nnyo olwokuna mulabyewo nti naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka Katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amaki. Maama wa Yesu was under the law. Omulaba yali wansi wa tteeka. Kati kiri ekigamba nti immaculately conceived kwegamba nti okuzaalibwa kwe okutondebwa kwe mu lubuto kwali kutukuvu. No, Bayibuli yegamba yali wansi wa tteeka yali afugibwa tteeka. In other words, he was prone to sin. Yali asobola okwonoona
era yali yeetaaga ekisa kya Kristo naye yalokolebwa kisa kya Kristo Weewaawo. kyekigezaako okulaga wano okuba ensonga enkulu gye njagadde omuwandiisi Alison yakitujjiddeyo nti yagambye wano if Jesus had been kano sold under sin like us he also would have needed a savior. Instead Jesus came as a savior and offered himself as a sacrifice without a blemish of God. Kati ate olinawo ogenze n'onkwata mwawa olina kowulidde mukadde wange naawe wakako simanyi owulidde nga kakuchallengingamu kagambye nti singa naye was sold if Jesus had been kano singa Yesu yali wa mubiri genda maaso sold under sin like us ali wansi w'ekibi nga ffe he also would have needed a savior. So kati awo twetaaga okukola enjawulo twetaaga oteekawo kiyite ntya olukoloboze wakati w'okubeera kano andi kati baganda n'okubeera nga oyambadde omubiri ogusobola okukola ekibi. Njawulo ki? Enjawulo kubanga bayibuli egamba mu I think Balumi nti amateeka kye gataayinza kuba gaali manafu muki mu mubiri omwana wa Katonda mu mubiri gwe gumu ogw'ekibi yasalira ekibi omusango. Now that njawulo ki ne being kano sold under sin. kati zenjuyi ezebbiri nti no ku ludda luli eri Yesu Kristo yayambala omubiri gwaffe ng'omuntu naye ate Yesu Kristo teyayonoona mu bufunze yajja okubeera ekyokulabirako ekirungi eri obulamu bwaffe nti osobola okubeera ng'oyambadde omubiri gw'ekibi bwe guli naye ate n'otakola kibi n'otakola kibi yensonga lwaki abeera omulokozi w'obulamu bwaffe. Naye singa teyayambala mubiri guno ng'ogwaffe teyandibadde mulokozi wa bulamu bwaffe. Yensonga lwaki yajja n'ayambala omubiri ng'ogwaffe naye nga talina kibi. Kwegamba Kristo okwambala omubiri guno gwe twambadde kituwa nkite ntya encouragement nti bw'oba otunulidde ye you took and champion guno omubiri wadde guli bubi nnyo gwakka naye sitiri mubiri guno osobola okubeera omwesigwa eri Katonda. Oh, I get it. Enjawulo njirabye enjawulo eyo omulabi waffe mbadde nange njagala okwongera ogifuna obulungi kwegamba tukitegeere enjawulo wakati w'okubeera kano ow'omubiri n'okubeera ng'oyambadde omubiri ogw'ekibi birina enjawulo. okukola ekibi n'okuba ng'oyambadde omubiri gw'ekibi byanjawulo. omuntu ali kano ye muntu akola ekibi yakikoze kuba Yesu yagamba nti akola ekibi ye muddu w'ekiki ye teyakikola wadde yalina omubiri gw'ekibi. So amazing. Kati twagala kuwunzika nno tutuuse ku katundu keŋŋamba nti bakayita sonsomola ng'eriggwa ly'ettovu perfected through suffering. Tumulabye kyetuvuddeyo n'emabega yonna tukkiriza nti Yesu teyayonoona. Okikiriza ekyo? Nze nange nkikiriza. Bayibuli etuyigiriza bulungi nti yakemewa mu byonna ngaffe naye teyalina kiki? Teyalina kibi. But how comes Bayibuli yemu egamba nti yafuulibwa omutuukirivu. Katusooke tusome ebigambo ebyo. Mukadde wange ntuuse gy'oli mukadde Peetero awo nno otunnyonnyole bulungi. Abaebbulaniya essula 5 ntandikidde ku lunyiriri lwa 7 paka ku lw'omwenda. Pawulo ayogera ku Yesu Kristo agamba nti oyo mu nnaku ze yabeeramu mu mubiri gwe si bwe tubadde tunula nti Yesu yafuuka omuntu bwe yawaayo okwegayirira n'okusaba eri oyo ayinza okumulokola mu kufa n'okukaaba ennyo n'amaziga era bwe yawulirwa olw'okutya kwe Katonda. Esaala yawulirwa. Saala ki? Okulokolwa okuva mu kufa. Kale newankubadde nga
newankubadde nga mwana naye yayiga okugonda olw'ebyo bye yabonaabona. Yayiga okukola ki? Okugonda. Okay. Ekyokusatu tugenze ku lw'omwenda. Awo bwe yamala okutuukirizibwa n'afuuka ensonga y'obulokozi obutaggwaawo eri abo bonna abamuwulira. Awo bwe yamala okukola ki? Okutuukirizibwa. Omulabi waffe kansubire ebigambo ebyo naawe obifumitisa. Bwe having been, omuzungu yagambye having been made perfect. Waliwo ebibuuzo bisatu. Neno zammwe namujja kubinziramu kubanga bwe naabiwa omu biyinza okuba ebingi gyali. Ekibuuzo ekisooka kiikino. Bayibuli egambye nti Yesu Kristo yakaaba amaziga n'okusaba. Kwali kusaba nno kw'amaanyi. Mu maziga ago Bayibuli egambye essaala gye yali asaba yali yakulokolwa mu kufa n'awulirwa. Yesu webanga essaala ye yawulirwa ate ajja atya okufa ku musaalaba ate nga yali asaba kulokolwa mu kufa. Neyanziza kantandikira awo. Ekibuuzo ekyokubiri nkireeta eri mukadde wange Bulaaza Kisomba. Weewaawo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali mu lusuku e Getesemaani, essaala gye yasaba yali egamba nti bwe kiba kiyinzika ekikompe kino kinzigibweko. Kyamugibwako. Ekikompe ekyo ekyokubonaabona okufa ku musaalaba ebyo byonna bye yali agenda okuyita. Kwegamba okulega kufa kuba buli muntu. Naye bw'aba akomekereza essaala eno etulaga ekinyusi ky'essaala. Kubanga amaliriza agamba singa nze bwenjagala naye nga ggwe bw'okola ki? Nga ggwe bw'oyagala. Ekitegeeza essaala eno gye yasaba si yakugyawo biri kubonaabona naki, naye essaala yakwagala kwa Katonda okukolebwa mu bulamu bwe. Era essaala eyo yawulirwa kuba okwagala kwa Katonda kwakolebwa kwali ki? Nti Mukama waffe Yesu Kristo afe ku lwa buli muntu, omuntu asobole okununulibwa. Kati awo wenyini ng'owunzika. Passage gye tusomye olunya olw'omusanvu lugambye ekitundu ekyo nti okulokolebwa mu kufa. Sooka otuyambeko awo. Okulokolebwa mu kufa. Mukama waffe Yesu Kristo yafa kyekyamazima. Entikko y'okubonaabona kwe yamaliriza ng'akoze eki? Yes, ng'attiddwa. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yazuukizibwa. Obulamu bwe bwamuddizibwa. So essaala yawulirwa. Essaala yawulirwa. Emirundi ebiri. Okwagala kwa Katonda kukolebwe ate n'okulokolebwa okuva mu kola ki? Ng'azuukira. Awo tuvuddewo tugenze ku wookubiri nze gy'oli taata. Nti yayiga okugonda. Feffe nyini tuzze tukyogera nti yalina omubiri gw'ekibi naye teyakola kiki? Teyakola kibi. But now how did he come to learn obedience if he was obedient? Yesu Kristo yayiga atya okuwulira ng'ate yali muwulize? Yali muwulize. Era kuba mwewe yali ng'akyali mu ggulu yali teyeetaaga kubeera muwulize. Kubanga ekyo kyennyini kye yali nga Katonda. Yali talina kibi kyonna kyonna era nga tewali na nsonga emwetaaza kubeera muwulize. Naye wano tulabye nti no yayiga obuwulize okuyita ate mu kubonaabona. Ebulaniya atulaga ensonga eyo. Nti buwulize eki buno Yesu Kristo bwe yayiga? Kubanga Yesu Kristo yali agenda naye mu maaso nga Bayibuli bwetugamba nti yayongeranga okula mu magezi. Kasa yayambala omubiri guno ogw'obuntu. N'okukugibwa oba limitations omubiri gwe guyina nti no omwana agenda mpola mpola ng'akola ki? Ng'akula ng'ayiga. Ne Yesu Kristo bwe kityo bwe kyali. Dino yagenda ayongerwako mu magezi era ng'akola ki? Ng'abeera muwulize. Era kuba obuwulize buneeno era abeera ekyokulabirako ekikulu gye tuli nti no naffe tusobole okubeera abawulize. Ate ekisinga obukulu okuyita mu kubonaabona kw'omubiri ng'omuntu kyongera okutwoleka kyongera okwolesa obuwulize bwa Yesu Kristo. Kubanga kati oli amulabi waffe naye ayinza okuba n'ekibuuzo nga kigamba kati yali tamanyi buwulize.
yes ogambye nti okuyita mu kubonaabona but mu kusooka yali tamanyi kyali abumanyi kati ajja atya okubuyiga olulimi luno olukozesebwa nalwo ndowooza twetaaga tulwekebejje he learned obedience yayiga obuwirize yayiga essomo tukomewo olulimi lwaffe luno olwaffe olwa bulijjo tugezaako to understand this thing natusonyiwa twagala kutegeera bulungi nnyo ekintu kino okuyiga oba okutegeera yesu yayiga atya obuwulize sooka otumalireyo bulungi awo kubanga nange ninaoli ayini wakakunku nange naga nti yali muwulize ate okuyiga obuwulize okimanyi nti waliwo essomero lyogendamu nga wali olowooza omanye empisa naye nowiga empisa ate nga wali wampisa okusinzira ku lesson ng'embooko ze bakubirayo ku ssomero eryo muganda wange eddala zikuyambidde eddala otegeera nti eddala bulijjo oli muwulize tutugambe tutya nti waliwo embeera ejja netuyamba otegeera gundi ddala yali ani could that be bwe kiri naddala embeera ey'okusoomooza oba okubonaabona nga yesu kristo bwe tumulaba waneeno nti singa abantu bonna bayaniriza yesu tukubemu akafaananyi awo azze mu babe bamusembeza aliira ku mmeeza z'abalangira buli watuuka wona abafalisaayo bamusuuta busuusi tewaliwo muntu yenna amusonzeemu luno wadde amucalenjinze tewali amukubye luyinga byobujjukira byonna ebyaliwo ebyo singa basembeza musembeze netugamba nti yesu yali muwulize kiri kityawo kyandibadde tekyandiwoomye nnyo kikola headline ogamba nti yesu yali muwulize nga tewaliwo okusoomooza kwonna kwasinkanye nga ffenna tumusembeza singa bonna bamusembeza beyajjamu anti kati nze ngezaako kutegeera bulungi gundi eno nti yayiga okuyita mukola ki kwegamba okubonaabona kwavindicatinga his character kwalagira ddala nti omusajja muwulize sajja yobu oyo sajja olaba bino byonna bibaawo yobu n'asigala ng'akyali muwulize eri katonda era kokuba singa yesu kristo teyali muwulize obuwulize bwe bulaga ensonga zibatwadde tegamba landi ako ketubadde tugagala okutegeera kadde katutabudde ekisookera ddala nti okuyita mu buwulize kyaleetera saddaaka ya kristo okubeera ekkirizibwa mu maaso ga katonda singa teyali muwulize ne saddaaka teyandiikirizibwa naye okuyita mu buwulize buneeno ate olaba nti n'okubonaabona kwe yayitamu okwa saddaaka kutuukirizibwa era kukkirizibwa mu maaso ga katonda olw'obuwulize bwe yalina eri katonda n'ensonga ey'okubiri nti okuyita mu kubonaabona kyamuyamba okubeera ekyokulabirako kyaffe kituukiridde our perfect example now being made perfect obanzireyo kati wa muganda being made perfect he was perfect but is being made perfect tuyambeko awo yali mutuukirivu kyokka ate kati wagambye nti ng'amaze awo bwe yamala okutuukirizibwa lunyiriri lwatulaze nti yesu atuukirizibwa yatuukirizibwa okuyita mu kubonaabona okw'enjawulo naye era bw'obanga osomye olunyiriri olwo n'ogenda n'olumalayo lwogera kwegamba lugatta ebintu bibiri okutuukirizibwa n'obulokozi kakati tulina kye tulaba wano nti okutuukirizibwa olw'obulokozi batugambye nti kyayita mu bibonoobono ebyenjawulo mukama waffe yesu kristo byeyakola ki byeyayitamu era ebibonoobono ebyo nga muganda wange ndowooza akikonyeeko nti bijjayo karakita entuufu kwega biina engeri gye bizimba omuntu naye mukama waffe yesu kristo okubonaabona kwe yayitamu n'okufa ku musaalaba kwegamba byafuula saddaaka ye etuukiridde kwegamba
the sadaka was yafuulibwa worthy. Ekigambo ndowooza eky'oluzungu oba kijjayo bulungi. Agwanidde. Asaanidde okuweebwa ekitiibwa n'ettendo. Okay. Kubanga asaanidde. Mbeera ezo ze yakola ki? Zeyayitamu. Singa teyaziyitamu nga bw'ogambye najja n'asanga kaweweevu. N'agenda wali ne bamussa labba ne kiggwa. Nga temwalimu kulega kufa. Kubanga olega kufa ng'okyali mulamu. Tosobola kulega kufa ng'oli mufu. Siba kiri? Yes. So tukiraba nti this lesson is so amazing. Mukama atuyambye okwongera okutegeera Kristo. Naye mu kuwunzika nsaba bonna buli omu abeeko kyagabanako nange hiya ku nsonga eno nti bwe mala okutunuulira Kristo asabye Saara nti singa bwe njagala naye nga gwe bw'oyagala n'eddibwamu. Naye ntunuulira Kristo ng'ayiza obuwulize okuyita mu kutoba. Kyetugambo kye tuyinza okukozesa ekyoluganda oba okufiibaana n'embeera. Kankutegeeze ffe tuyita mu mbeera ez'emirembe. Naye nange bwe nsoma ku Yesu Kristo wano olaba nga yita mu kuzitowerera okw'amaanyi. N'osoma ku Kristo ng'asaanyizibwa olw'emiteeru gye yayitamu n'awangula. Kireeta kyakuyiga ki eri nze nga ntwala Yesu okuba ekyokulabirako kye kubanga the brothers a model. Kuba bino byonna lwaki tuyiga ku Yesu, lwaki Yesu yafuuka omuntu? Lwaki tumuyigako okuba nti yafuuka omuntu? It's because Katonda atuyita tubeere nga tumutwala okuba ekyokulabirako kyaffe. Agabanya omusaayi omubiri n'omusaayi ebyaffe. Takwatibwa nsonyi kutuyita baganda be. Ayise mu nnaku tugirabye. Come on. Why? Embeera eyo yonna nga bw'ogambye agiyitamu olw'okubeera ekyokulabirako gye tuli. Which kind of kyakulabirako? Awenoonya identify. Ekyokulabirako k'okuba si kubeera nga ekyokulabirako eri obulamu bwaffe ate n'okutusobozesa okubeera nga naffe tubeera bawanguzi ne tubeera nga ye kuba ye atusinga amaanyi. Ffe tuli banafu naye ye w'amaanyi. Ffe tuli boonoonyi naye ye teyayonoona. Kakati ye buli bwatukwata ku mukono kuba embeera gye tuyitamu agimanyi. Okusomooza kwe tutuukamu akumanyidde ddala. Era ye kuggule eri okukaaba n'okusinda kw'omwana w'omuntu kuba embeera eyo yennyini naye yagiyitamu ate n'okusingawo. Kyova olaba nga mu Bebulaniya atugamba essula y'e12 nga tutunuulira oyo yekka ye mukulu w'okukkiriza kwaffe era ye mutuukiriza waako. Ye mukulu ow'okukkiriza kw'omukristaayo yenna era yakutuukiriza mu bufunze yakitusobozesa naffe ffennyini okutambula. Kyekyokulabirako kyaffe gwe tulina okutunuulira. Obujulizi buno bwe tutunuulira ne tulaba byonna bye yayitamu bituzaamu amaanyi. Nti buli mwavu Yesu yali mwavu. Omwavu naye asobola okutuuka mu bwakabaka bwake. Amen. Nti n'omuntu ne bwenyoomebwa ne bwe bampisaamu amaaso. Ne bwe ntuuka mu mbeera ng'ekwasa n'ensonyi ng'omuntu nga ddala embeera ekwasa ensonyi okusinziira ku ndaba ey'abantu. Nja kusigala nga ndi mwesigwa gy'ali. Nti ne bwe mba nga nsendese yonna so okusigala nga ndi mugumu kubanga Kristo tayinza kwabulira. Kuba teyatwabulira. Mukadde wange kikyogabanako naffe awantu brothers and model. Kiki kutuzaamu ku maanyi tuwunzike butuufu kinyongedde amaanyi ti Kristo yafuukira ddala omuntu. Amiina. Yafuuka ekyokulabirako gye tuli. Era lesoni yatugambye nti ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe. Nti era ayitibwa omutandisi w'okukkiriza kwaffe lwa nsonga nti yasooka okutambula olugendo luno olw'okukkiriza n'atuuka ku ntikko y'obuwanguzi bwalwo. Gamba ye bwe yatambula yatuuka. Kati naffe bwe tumutunuulira naffe tuba bakakafu nti tujja kukola ki? Tujja kutuuka. Era yatulekera ekyokulabirako ekyo nti tusobola okutambula mu kukkiriza. Kugamba yatuteerawo enkola naffe gye tusobola okutambuliramu olugendo lwaffe ne tulutuusa. Nze kyensiza okwetwaliramu naye kangabaneko nammwe nti Kristo
is my next king. Amina. Owokulusegere. Yesu Kristo ye w'okulusegere lwange asinga abalala bonna be nali ntegedde kabe muzadde wange. By the for this information. Nti Yesu yamanya nga ne kitange tannamanya. Ne mange nga tannamanya. Kubanga waba yagatta omusaayi n'omubiri ebyange. Kitegeeza ennaku ne bw'eba ennuma kati nsogi mutegeeza watali muntu yenna kunnyimiriza. Bino ebyabadde nti ate kasooka oyite wa mutukuvu gundi oyogere otuuke eri Yesu tewali. Ebyo tebiri. Ogenda butereevu mu maaso ga Yesu kuba ye bulaaza wo. Kwegamba essaala kati etandise okulabika amaanyi. Ne bwe mba mpulira wannuma ku mutwe ate nsooga mukama wange ng'omutwe mpulira gunfuuyirira. Okiraba mukono ne bwe mpulira mulimu ekitateredde mukama wange gumba lyabadde ki kuba lino yenyini lye yagabana. Oba okiraba it's very encouraging. Mukama atuyambye okwongera okuzzibwamu amaanyi. Twagala kuwunzikira wano olwaleero era tujja kutandikira awo olulala nga tulabidde ddala nti Kristo ye mutandisi w'okukkiriza okukristaayo era yakutuukiriza. Kwegamba yatandika omulimu gw'obukristaayo ate yagutuukiriza gw'olina kumusembeza busembeza. Kubanga singa kyali tekyetaagisa ye nga gwe osobola okyekolera teyandikiriza kufuuka muntu. Naye yafuuka omuntu kuba yakiraba ng'omwetaaga. Nga nange kisomba tuweereye essaala tuwunzike. Tusabe. Katonda kitaffe tukwebaza olw'okwagala okungi okuyita mu Kristo kwe watuwa. Ffe baani okubeera baganda ba Kristo. Tusaba Katonda kitaffe okwagala okwo kweyongera okwolesebwa mu mitima gyaffe. Tuleme kumukwatibwa nsonyi ate buli we tubeere n'essanyu n'okujaguza mitima gyaffe nti n'okuyita mu kusoomooza ali wamu naffe era akwatibwako okusoomooza kwaffe n'okunyigirizibwa. Tukwebaza olwa lesoni ennungi eno era tukwebaza olw'olunaku olwa Sabbiiti. Tusaba tuwumulire mu Kristo era ekisa kyo kyeyongera okubeera wamu naffe gwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tweyanzege omulabi waffe okuba nti otambudde naffe okuva gye twatandikidde. Tulabye oluganda lwaffe ne Kristo. Mu maaso awo tugenda kuba tuzuula kirabo ki Kristo kye yeetegese okuwa gwe akkiriza ozaalibwe omulundi ogwokubiri olw'ekisa kye. Katukwagaliza ekiseera ekirungi tugamba nti Sabbiiti ennungi ekisa kya Mukama waffe kyeyongere gy'oli. Amen.